ekyaleetera okujjako internet kati gwe batona kitegeere kyaleetera okujjako internet bannayuganda bakabira nnyo gavumenti netuuka nekigikakatako nti abavuganya bonna barusaniya bana abambuleera bana FDC bamafaabi nga bannayuganda tebabeesiga kwanza speech gye nawulidde nga boogera ti bannayuganda bakabirira gavumenti ti banandala mafaabi bayinza oleetawo ensasage mu bantu okulinnyirira eddembe ly'abantu mu kulonda so ne basaba gavumenti ejjeko ki internet so kyemwasaba gavumenti kyeyabakolera abannayuganda bennyini nebanange ngani eyakisaba kubanga ate speech gye bakoze. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Tukwanirizaako omulungi akyekuumidde ku mukutu ogwa L40 ekitongole Matayo Foundation we kisinziira ate okukutuukako eyo yonna naawe gy'osinziira okubanga otugoberera. Weebali nnyo weebalire ddala abatulabira wano ewaffe mu Uganda, abatulabira mu nsi z'ebweru eyo Kenya ne walala ez'abazungu Europe, America, mwebali nnyo mwebalire ddala. Tuli basanyufu at least olunaku olwaleero nti internet yaffe munnange yamaze neekomawo oba oliawo newankubadde nti era oba messaging apps ezimu era zikyali zibuukabuukako naye tusaba era network naye ejja kuterera. Gwe naatannakitegeera ne mobile money yennyini nno tennatandika kukola bulungi era okuwithdrawinga ssente line okugeza nga aba MTN awo n'aba Airtel bo tebinaddamu bulungi nnyo naye era nga byava ku luliiri olunaku oba luzaali nga 13 awo wakati nga twali nga twetegekera okugenda mu kalulu ka bonna akabeerawo ng'ennaku z'omwezi 15 we tugenda otandikira. Weebali nnyo weebalire ddala. Mwayimatalo sooka obuze ku batugoberera. Bannayuganda muli mutya kasobere muli bulungi nange gye ndi bulungi yadde siri bulungi nnyo era mukimanyi lwaki ndi munyiivu naye siyinza kunyiga kubanga bwe mba mbagambye nti ndi bulungi manya ensonga zibanga 3 mu maaso awo kubanga oba oliawo maanalingizaayo dda yadde nange baningiza kati naye oli munyiivu. Lwaki oli munyiivu? Ng'omuntu omulala basajja mivule yagamba oseka ki sekasawa Uganda gye tulimu yakuseka okyali awo naye enkuba abantu tebagirabye abantu kati nno gw'oli munyiivu naye abantu banyiivu abantu abakugoberera. Ekisooka mu byonna abantu abangoberera mulowooza mugoberera pasita okungoberera ekisooka mu byonna njagala kansooke mbaweeko nga sinabaddamu answer internet bagizizaako ate bagijjako mu kugijjako yawonya abantu ate yafiiriza abantu etya kikiri kinali mbagamba nti ye kimu ekintu kyeyakola kyataasa bannansi b'e North Korea nti politics ono abazungu batugamba nti baleeta human rights naye kati abatugamba nti baleeta human rights sinabakuulirayo muzungu ayogera ku byabaddewo era n'abatukulembeddemu bakama baffe oba bakulu mu gavumenti batulaga nti akalulu kabadde ka mazima na bwenkanya era nga bekabeera bulijjo naye simanyi oba akalulu kaba ka mazima na bwenkanya kiki ekiba kigisaako internet. Obwenkanya buno bubeerawa? Akalulu ffe twali bwe nabeeredde Misiri babadde mu kulonda naye mu kulonda nga tosobola nakikiriza nti bali mu biseera bya bululu we twabeeredde Misiri naye wano Africa banga amawanga ga Africa agalimu kale ez'abaliko kyobona nawogaa system zaawukana nti enfuga ey'abaddugavu abali eri mu Algeria, Misiri, Morocco baawula
kyovula n'ebiseera ebisinga beegaana okuba abaddugavu nti oba bali mu Afirika. Sisitimu zaabwe tizifaanagana n'ez'Abafirika bali eno mu Afirika endala ate. Lwaki? Tibo bali bawa abantu ekitiibwa berespektinga nti oli akimanyi nti ono Muganda. N'ebyo byonna bye tukola wano ssaawa ya leero byava mu nsobe ezaakolebwa zi gavumenti okuteekawo nti gavumenti esobola kukula nga tetumanyi nti tusa kimu. Singa tukimanyi nti twogera olulimi lumu tukaanya kimu tutambulira ku layini emu ne buli woowuliramu bino ebyokusuka omuguwa tribalism ebyo ebintu ebikyasinza okuza bannayuganda emabega. So akalulu ak'obwenkanya n'amazima kagisaako intaneti. Nze nabagamba sigenda kulonda kyova olaba n'okagendamu nali nakeewala dda kubanga nze basooka kunkwata ndowooza ku nkoona era nekino nyongero kibajjukiza mwenna abavubuka ne bannayuganda tuli banyiivu naye waliyo abattidde. Kati intaneti eno bagizizaawo nga baswamye ffe. Bwe baswama ffe mwe baani? Ffe ba social media oba ba TikTok ba YouTube baani kugamba ffe abafulumya amawulire ku mitimbagano okutegeeza abantu okumanya ebituufu abalina ba influencer abalina bizfollowing. Kale nze nyinza okwejjamu naye nange kiyinza okunkwata nawe kigutwaliramu nange kintwaliramu. So bazizaako intaneti olw'embeera eriwo nti bw'okeera n'obaako ky'oyogedde nga tekikwatagana na byavudde mu kulangirira bakwetikirawo. Okitegeera? So ekyo ngenda soka kubagamba fear too much. Tutye nnyo ate kati fe abatya be bakoze ekyo nti okutya kungi buli nsonda ey'abantu eya gavumenti. Kati buli omu tulinga embwa ezambadde gundi ffe twagayitanga amazugu nga ebidde ebyakopa nti embwa bwe beegenda okuyigga edduka nga akadde ako kakoona. Kati bwe beeyiga ekisolo nga kyekwese mu ttaka oba mu gundi mu nsikosiko kivaamu kidduka nga tekimanyi kadde waawo kakola ki. Kati bimalira nga byonna byetomedde. Kati embeera eri Uganda wano nti nze nabadde abantu babadde banaye abantu abambuuza akalulu enkuba tebagirabe. Ekyenkuba mu kusooka kwa byonna enkuba saayogera ku nkuba eya direct. Kyova olaba entegeera yammwe eri wansi. Saayogera ku nkuba ya direct. Ekirala ekyokubiri nabagamba kimu nti tusabe nnyo Katonda asaasire era enkuba tekola ki? Tetonnya. Of course era teyatonye mwaronze bulungi naye byavuddemu nawulidde mbu Museveni agenda mu kooti kulangirira mwamubbye. Bamubbye yiye naye banange baani aba okay obululu bwe yabadde asuubira bamuwadde butono bakalule baasiimye bamuwa akalulu. So Museveni agenda mu kooti agenda bawaabira kubanja ababbye byabakama bayinza okusa. Kati agenda kuwawaabira ani eyamubbye? Agenda waabira mbu byabakama ne bannayuganda abamu bamubbye aba opposition. Naye kano akalulu nze kyova olaba ebiseera ebisinga nabagambirawo eri emabega nti bangobye mu kalulu. Lwaki? Nti eriyo omanyi bwe nali omuto eriyo ebintu bye batunyumizanga nga bihora bitukuza gamba byampisa mu kukula. Omwana omulungi olina okubuuza ku bantu bw'otabuuza oyonooneka. Kati ebintu bye batunyumizanga mu buto ate bye tusanga mu reality bye batutiisanga nti batugamba nga abaana abato abavubuka abo babbi. Nzire mpulire nga waliyo omuntu agamba nti abavubuka babbi mujja tubuli. Nzire mpulire nga waliyo agamba abavubuka babbi. So engereza enkadde zize nga
zitondebwawo naye nga zetwasuubiranga nti zaaliwo myaka gya 1300 zetulimu kati. Ebyabaddewo mu kalulu abantu abambuuza akalulu basinga buuza enkuba yo baali tebagyetaaga kyekisooka mu byonna kubanga era enkuba olaba nti ekyo kyali kankinyonyole bwe nti enkuba ne bwe yanditonye yandibafiiriza singa kati kubiriwo okulangirira okwabaddewo nti Kyagulanyi agamba bamubbye ne mwami Museveni naye agamba agenda mu kooti kyokka ng'enkuba teyatonye kati singa enkuba yakatonyeemu abantu bafudde mu bitundu byanjawulo banaye njagala munfune bulungi ngenda kwogera nga atasobole kuntegeera aleke abireke wotuukira okuwulira nga poliisi ekonfaminga nti abantu bafudde 8 nga poliisi yennyini poliisi yennyini yeyakonfaminzi ebisigadde Ansangi kulekedde so enkuba nze nyinza okusooka nenkugamba nti enkuba nabagamba nti twali tulina okusaba nnyo enkuba obutatonya kati Katonda n'ayamba neetatonya of course era twafuna climate ennungi enkuba teyatonye tewaliwe mugenda kwekwasiza nti temwalonda nakuma bwatukyakalanyamu awo Uganda muli babi nemuba akarulu bayirayo nomusajjawo luze naye Luze naawe muveeko yagala aleete democracy ow'ekimerika amulete mu Uganda kiki kino bagamba abantu nti nze ne bino byentuka nengamba gavumenti obuguddo bwekola biki nagenda okizuula nendabanga ebbanga Amerika lyebeereddewo ebaddewo myaka mingi kale twandigenze Bulaya ne tubaako bye tukopa ne tuleeta wano naye kati zi gavumenti za Afrika ezisinga bwe bagenda e Bulaya bagenda kukopa skills tuga abantu kuyoola abantu wavuwaza abantu bino ebirala tebabyegomba bino ebirala tebinaba kutuukibwako byo tebabyegomba Kyovora nagamba abantu nti bapulezidenti bonna bwe batugamba nti bakoledde Africa tebakola kyo kiri mu timeline future yekola ekintu nti era singa wali toliiwo mu biseera ebyo tekyandikoze eki oba ekintu kyo kyandibadde okubanga era bafu nze ne bwenkera nenga nti nendaba wano nti wano waligendawo kaalina ey'emyaliriro 3 mba nkimanyi nti erigendawo naye bwetuuka nga nze kabaka oba nze pulezidenti sinze abaagitaddewo yo future ye creating nti time etuuka ekiseera kiba kituuse ekiseera kyekyo so fo okwogera yadde tukimanyi nti time just tuba twongera okujjukizaamu nti naye kano kano kasoboka waliwo ekintu kyogamba nti Uganda bazimbyemu ekizimbe kya myaliriro 3 waggulu nti time yakyo tenatuuka eri mu 2010 naye kale ne tugamba nti amalwaliro ne babazimba ga myaliriro 2 naye nga bwe gali marungi mayonjo gasigiddwa langi bulungi gazimbiddwako pasikaramu nga mayonjo bwanga omuntu agendamu n'azaaliramu eddagala mwalira abakyala tebazaalira wansi kitegeera so ebintu ebyo bwe tubyogera biba tebikontana nti tuvuganya oba tuyekera oba tuyisaamu maaso just waliwo ya the future waliwo ebintu ebisobola okukolebwa mweno future mweno timeline kyovora wa buli kiseera mbeera ngamba nti at least tukulietingewo ekyaffe nawulidde abagaggaawo nga bagamba nti kyagisizaako intaneti aba opposition bagambe nawuliddeko nga bagamba nti ekyaleetera okujjako intaneti kati gwe watona kitegeere kyaleetera okujjako intaneti bannayuganda bakabira nnyo gavumenti netuuka nekigikakatako nti abavuganya bonna barusaniya bano abambuleera bano aba-FDC bamafaabi nga bannayuganda tebabeesiga kwanza speech gye nawulidde nga boogera ti bannayuganda bakabirira gavumenti ti banandala mafaabi bayinza oleetawo ensasage mu bantu okulinnyirira eddembe ly'abantu mu kulonda so ne basaba gavumenti ejjeko ki internet so kyemwasaba gavumenti kyeyabakolera abannayuganda bennyini
neba nange ngani yakisaba kubanga ate speech gye bakoze gavumenti gye yakoze Okay. olw'okusaba kw'abangi twakuwulidde ne tukuteekesa mu nkola so kansuubire okuuma security y'eggwanga kansuubire ebirala byennaffe bwe tunaatandika okusaba ebyaffe binaakolebwa kati eri eyaŋŋambye mbu kati tusaba awummuleko omukulembeze tufune omulala nembaga era mutwaleyo kati mugamba nze mutwale gye mwasabye ne babagirako bannayuganda basaba internet nejjibwako kati bannayuganda balina ekyala kye basaba kyokka bakigamba nti mugende mugambe nga mwasabye mbu internet eveeko atusaba twagala tutusemu obukulembeze ate nga be bamulonze lwaki baagala anti nange byansobedde era omuntu akukubira mmwe temulaba future ekyo mukindekere yalangiridde ye nga tebamuyozaayoza kulangirira candidate wawe gwe balonze abannayuganda saaronze sobola muyozaayoza naye ate miliyoni 7 zalonze bajja muyozaayoza naye ono yalangiridde bannayuganda kambaweko olugero lwewaffe Kagadi ewaffe Kagadi tukikiriza era tukitekesa mu nkola ebunyoro era luno temulunootinga mu Buganda luno lwaffe lw'Abanyoro tukitekesa mu nkola oba tukitambuza ng'eŋŋombo nti okuseka kiri mu butonde naye bw'oseka bw'oyita mu kkubo ng'otambula n'oseka omusawo akukwata n'akutwala ebutabika tebamuwakanya era ne bw'oyagala okulwana afuna support okuva eri abantu abalala nti bakwata mulalu njagala mumpulirize bulungi tuwuliriza bw'otambula ng'oseka mu kkubo weesesaasesa bakuyita mulalu kubanga oba otambula weka naye nga abakuyita omulalu bakimanyi okuseka kuli mu butonde naye ate bw'osekera awazanyirwa omupiira oba musanyu bw'osekera awali emikolo oba musanyu bwe musekanga muli 3-4 feena abali ebweru tuba tukiraba nti basese olw'okuba banyumiddwa omukolo gwabwe so omusawo bw'ajja okukukwata mbw akutwala ebutabika ng'oli ku mukolo fe abalabi abali ebweru tuba tusobola okujja ne tukuwolereza ne tugamba nti yabadde asekera ku mukolo yabadde anyumiddwa kituufu wabaawo ensonga okuseka kulimu ebika time bw'eba etuuse ey'okuseka osekanga naye time bw'eneetuuka nga si yakuseka n'oyagala oseke ojja kuseka omusawo akwetike mu mateeka nga n'ensi emuwolereza nti wasese nga toli mu mateeka so kati gwategedde olugero lw'ebunyoro ng'ojja dwetematemera ojemuze ansa zonna solution onogitwala bakutiikire so bebyo byavudde mu kulonda akalulu kabadde bwe katyo mwakalabye ekirungi tewali kyataataganyiza ebyuma byafa nemunootinga nga bwe mwali mwagala naye nze okusaba kwange yadde saaronze saakoze eki nze nganze nandisabye nti okulonda engeri gye kwawedde ate omanyi kyenasobodde okonfaminga bwe nabadde ku mazzi nti abantu ababadde bavuganya bonna abopposition aba NRM nti ababadde besimbyewo n'abamu kuba ne NRM erina abaayo beyaliddemu olukwe oba abaayo beyagobye nzijukira nabagambako nti ababaka abasinga obungi mu palamenti balivaayo naye bwe nayogera ekyo ndowooza omanyi ababaka oba bwe nayogera ekyo abantu bampita nnyo kaceere ne mbagamba nti twolekera lockdown kakasa nti mu Gwokubiri mujja kwebaka ssaawa 11 ku 12 mujja kuba muyingidde mu mayumba gamu nezino ennaku ennya ze tubadde zino vaawo katandika butandisi naye nze mbakakasa nti mu Gwokubiri ogwokusatu mujja kwebaka ku ssaawa emu nga muli waka
ekirwadde ekyo kyatandise dda. Okay. So abantu abamu yadde obululu bwavuddemu abasobola okukola mubaleke bakole emirimu gyabwe, baleke bakole. Ekibuga kikalu tujja beera mu bino, eggwanga terikyakola, bali wansi. So ekyo ekyobululu ekyo nandiyagadde nti nze atalonda, nze atalangirira, lwaki oba omubuuza ebyobululu? Oyagala kunkubya Museveni? Ate kati gwolina kyoyina ffe abalala kye tutayina. Ekyo nze bwe mba wakulwana ebyo ebyobululu sirina kulwana nga mmwe, oba bwe mba wakulwana ebyobululu sirina kulwanira mu kiseera bwe mulina olwanira. Lwaki nwana nammwe? Nze nina olwana mu tayimu eyange. Walabe ku DRFM za Mwami Lutamaguzi akakiiko k'ebyokulonda ze kamuwadde muzina empapula kati ng'ezo ezaakana katabo. Nalaba ekisajja kyattu Jeffrey Lutaaya kyakaabye ne kirwanakaawo. Anti kati omanyi 2023 nali nakola da video ne Solomon Kaweesa ne mbagamba nti ekisanja kino kye kisemba president tagenda kuddamu kulondebwa. Tagenda kuddamu kulondebwa era wamalira okuyitira like batch planning. Omanyi enensi kyenji singa ojagalako tagenda kuddamu kulondebwa otegeeza ki? Kwegamba constitution ya Uganda batch planning era nga tegenda kuddamu kukola ki? Kulonda president. Bagenda leeta etteeka. Kati tugenda kubeera nga aba Ethiopia, aba Somali, Bungereza n'awalala. President mumubba nnyo era nawulidde ng'agamba mbu agenda naye kuwaaba. Mumubba nnyo. Kati kagenda alondebwa ababaka. Tugenda londa ababaka. Naye njagala banyumiza nti future abagira batuli batono nnyo. So kati siraba lwaki mwereega ne muzeeyi, muleke agira wali future fa abagiraba. Muleke kubba muzeeyi. So ndowooza awo oba abantu banfuna bulungi. Ndowooza awo tukufunye bulungi. Ndowooza akalulu kabalekere. Ebya Uganda byatambudde bwe bityo naye katulindirire kubanga olunaku eno wiiki yennyini oba oliawo omuwambi w'abantu wagenda okwogera ku Uganda. Omuwambi w'abantu? Gavumenti ya America wegenda okwogerako eri eggwanga. Eggwanga lyabwe ery'Amerika. Eggwanga lya America ligenda kwogerako yensi. Ndowooza bannayuganda mwakiraba nze nabagamba era njozaayoza nnyo Abubeka Kawalya webale kuwangula kubanga ne mu constituency ye nti awo nabadde sobola kukkiriza mugwira kunfuga baaba. Abubeka Kawalya yafuga gy'obeera? Yatwala wano Kasubi wonna. So ndi musanyufu nnyo era webale kuwangula. So omugwira yenna ayagala okwesimbawo mu nsi yaffe. Musooke mutulage eyo abayindi, omuyindi yali afumbiddwa Mannayuganda. Then mutulage n'enkola gye mubakozesaamu si mu bubi, mu bulungi. N'omusaala gwe musasula abaana ababakolera ng'obulogoyi. Abaana bata omukazi akola ewammwe ne bamuwa emitwalo 10 ng'apangisa alina abaana alya anywa emitwalo 10. Can you imagine? Ebyo ebimu ku bintu ebikyasinza onnyiza n'abantu. Weesanga nga naye maama ye taata. Ye maama ye taata. Kati oveeri tonatereeza bayindi bano bakyasusola Bannayuganda ate mu nsi yaabwe olw'okuba gavumenti ate munaawe oveeyo gavumenti ekuwe kaado gye weesimbewo baaba. Awo nange nabadde nina okwekaka at least okukolayo kyenkoze. Naye ekirala ekyokubiri nze ebiseera ebisinga nze ntuuka nembeera Team Trump okugoba abagwira bano. Era ne Masiki bamulangirira nti muddugavu. Naye ndowooza
Kyagulanyi bwe yali amusaba obuyambi kye yamuddamu mwakiraba. Twakiraba so. Nze soogera na mbwa. Can you imagine? Mufirika kyoyo atasobola kwogera na mufirika. Nze soogera na mbwa njogera ne ba president. So ekyo kyokka kikulaga nti abantu bano ekintu kye baatukola abazungu kye kimu nga kye bali mukola kati. America twagirabyeko kansoge mbarage ka video kano nti America twagirabyeko ng'eyogera ku kye bayita Greenland. Ekigambo Greenland bwe baba bakyogera oba otunulira akasaanikira kano nti nsi eringa Uganda erimu emiti naye batereyo ka video yako basobole okwetegereza obulungi. Greenland twandigiise Whiteland ndowooza kubanga yonna eringa wano naye omuzungu agiyita Greenland. Ejjude muzira nsozi zonna za muzira tewali muti eyo mu Greenland wona nnyanja na nsozi na ice omuzira tegugwayo. Kati lwaki bagiyita Greenland? Kati era naffe twaginotinga nti Greenland byebimu ku bintu mwe batufugira n'okutusiruwaza. So ekirala kambaraga akantu kano akantu bakatuuma blue band abasenga mu kalina waka kano ka blue band era omuntu bw'omutuma waka akuleetera blue band bw'omutuma mu dduuka aleeta blue band. Simanyi blue band ke kana akasaanikira nga ono ye blue band ono ye blue band omutuufu ate ako tebakalya balya blue band kati bw'osaanukula wano nze nga sirabamu blue band kule mundabe wano blue band wabas paati y'omudugavu ate kati ono ye blue band oyo kitegeeza ki eno yero yalimu obadde oyagala sanga mu bbulu. Nze mbadde nsuubira mu bbulu kuva obuto nga bagamba blue band badde simulabanga kati ono blue band abaana mubatwala ku masomero ne mubayigiriza nti ono ye blue band si yaja awomesa omugaati kati wano mumpeewo enjawulo kwono noono ani blue ono ali munda n'akasaanikira akasaanikira ke ka bbulu kati ate lwaki ono bamuyita blue band? Nze simanyi. So kino kye batuumye Greenland. Ati Greenland yandibadde omutuufu kandibadde kana akasaanikira naye ate Greenland gwe batulaga yono wa white. Ensi yonna ejjudde omuzira nga bwe nkolaze wano nti ono ye blue band naye blue band gwe boogerako yono ate munda mulimu yellow band. Mulimu yellow band? Ndowooza ye oyo mulimu yellow. So ebintu bino batugasa bugasa naye abantu temusobola byawula ne munootingamu ebituufu. Eno ensi mugendo wabula omugendo guno tegukoma ti just tukola buli kimu eri abantu ng'okufuna sentata eri abantu ng'alwanya kati kankuwe ng'ekyokola nga wano mu NRM eri abantu nga NRM talina na mugaso gwakolamu guli awo gw'amaanyi naye ng'afuna sente nga bamuyisaawo buyisa nga talina na byakikamu NRM talina na byagigasa n'eriyo abantu abakoledde NRM nga n'okufuna kaadi eya LC1 nga akirwaniridde emyaka 2 nga takifunanga. Okitegeera nti ensi eno bibaro nga bwe biri ebibaro n'omuzungu bwe yakireeta bw'ati kimono akuteeramu kirala ate n'akituuma erinnya ddala bandi mutumye yellow band. Kati bwotuuka n'otuma omwana nti genda oleete yellow band ajja tuuka mu supermarket yabule olwokuba gw'okyogere nti munda kituufu olwokuba oyogedde amazima nti munda mulimu yellow band omwana tebajja namumu n'amutunda tekisobola kugamba nti bakutumye blue band bw'ogamba yellow band njagala yellow band bajja kuba Matayo teyasoma yakoma mututu otabimanyi okitegeera naye nga ki ekiri munda yellow. Ani akulira okubuzaabuza abantu oba yellow ye bbulu nga bbulu ye yellow? Nabagamba nti eno ensi gye tutambulira mu east ye west ye east naye olw'okuba nti twafollowinga abazungu ne mutayagala kukola research nezi gavumenti zaffe ne zigaana okuteekawo ebitongole ebyokunoonyereza ku bannayuganda kwa wano tetulinawo ba research okujjako nze tetulinaawo ba research aba gavumenti okujjako ffe ba social media abavaayo era buvaayo kati eŋŋambye abaana ti ne bw'onoozuula ekituufu
n'okipostinga waliwo embwa ezikulinze waliwo kwegamba kamagambe kino nti drone zitokota ekyo kituufu nti kyekimu ku bintu nti ebintu bye batubuzabulizaamu omuzungu bye yakola okubibalansa nga n'okubikekenuka oba okubinyonyoka obulungi bizibuzibu kyekimu politics oba politics wa Uganda kwetolola ensi yonna atambula bwati ate kati wano kale nti wanowo internet bamujjako ne mukimanya nti bamujjeko ebimu babikola ne bababulira n'amazima n'eriyo ebintu ebikolebwa nga incidents ne bakikola nga kya incidents nga tolina nawe ogenda kimanyira ne muwulira ne mudda mu kusaasirwa naye nga bakikola webali okugeza abasajja abali mu Titanic mwalimu omusajja yali landiroodi w'ensi eno oba eyali asinga amayumba okwetolola ensi mu 1900 mu 1800 naye abasajja bwe bali bakulyetingawo system ye yatandika ne Freemason ngenda noonyako ebifaananyi bye njabambe balaga yaliko ku lyato eryo yaliko America mu biseera ebyo gavumenti yali terina control ku bagagga yakola nepanga n'omwami eyalina nyini kampuni eya Titanic amaato gaali aga Titanic si ye yagwa entuufu oli yali alina eryato eryokubiri nga liri mu insurance nga kadde kati olwokuba yali akoze eddala eppya nga lirifaanana lino eppya lye baatwala era ne bino bagamba mbu baatomera ice netawe yali ne boonoonyereza nti Antarctica we yatomerera ice tabangawo just baateekawo musawo ey'okusimbula eryato lisimbule bano abagaga baali bakulyetinga otandikawo abo abagaga 7 kwekwava kubanga bamu baali baagala okusayininga banka ensinga bwetambula omu ye yali abana abakulira amafuta amulala yali oyo nowa Freemason yali Land Road almost nga bwowulira wano tetulina na Land Road baali basinga nga bwoyinza okuwulira nti bw'otunuuliranga wano e Kampala nti ebyobugaga byamu biri wano Kampala wokka oba Buganda yokka nti ebirala yatwala bweru nti naye bali baalina ebyobugaga nga bya East Africa nga Kebeka Gadi Masakawa nga buli wamu hamu yazimbawo nga ye mugaga kugamba nga buli katawuni ng'alinamu kati yali asayininga Reserve Bureau Bank bano nga baagala Federal Bank Federal Reserve oba bagita Reserve Bureau yeringa Bank of Uganda naye eri ya America era baga Reserve Bureau Bank yo ye Bank of Uganda ya America ye Bank of Uganda ya America ye yagitandika oyo mwami kati mu kugitandika America nerabanga ejja kuruzinga control bali balina omuyiyiza ne bamuteerawo kati mwere eryato mwe babatira abagaga baali basinga era America yatuuka netandika n'okukola omwenge ng'eguteekamu obutwa 1913-14-17 netandika okuteekamu omwenge netandika okukola experiment ku bantu 1903 wonna Abamerika baafanga n'abaddugavu nga bakola omwenge ne batta abantu kati abagaga mu 1945 nabo ne batuula ne bagana naffe kati fe abaagala okutegeerera abapresident era teri president wa America ajja nga tasoose kukirizibwa buli kyakola kiba ku pulaani z'abali nabo baatuuka ne bakulyetingawo etteeka eryabo kebayita secret society nti gwe tusobola okuva eri n'ofuga ng'abagaga tebakumanyi ku kye baakola bali okategeera kantu ako bamala ne balugwamu olukwe nti gavumenti yeyapanga abagaga kati n'abagaga ne bakulyetingawo system eyaabo ate era yekola kati be bamodifyinga system be bali mu mafuta mu masanyalaze be bali mu gaasi be bali mu nnyonyi be bali kugamba be bali mu bintu bingi ate nga tofuga nga tebakukiriza era be bateeka ne ssente mu UFO mu kuvumbula kwa buli kimu be batwagaliza
emmere gye tulina okulya. Jojo Bush bwe yamala ozuula nti bapuriedian baali bamaze okukkirizibwa okuseesera ensi ng'ayagala Amerika efugibwe bannansi, bwe yali agenda okwogera ne bamutta. Juzi wano Trump bino byonna Trump byali mu kulwana, tali mu kulwana kwagaliza security ya Amerika yokka, ali mu kuzimba stage. Era Iceland erimu obunyogovu, alien zibeera bwe zituuka wano Iceland. Eno gundi Greenland gye boogera ejjudde bunyogovu eriraanye Antarctica. Baagala just kuzimbawo shuttle ship. Bali we banaatuukira stage eneebeera ennungi kubanga America wano nesi base nti yabyakulu. Omanyi ebintu bino ekyovulaba mbagambe nti nze mbageredde olugero lw'ebunyolo ne mbagamba nti bw'oseka nga toli mu bantu oba mulalu, naye bw'oseka weka yadde kiri mu butonde bakulabanga omulalu. Kirinamu amakulu mangi nti ebiseera ebisinga obungi waliwo ebintu ebikolebwa mu bantu nga bakuwadde kyoyagala. Trump ku mpisa ze neneeyisa tasobola kutuuka n'anyigiriza abantu, naye erudda nze nkiwagira njagala abazungu basooke bette. Kati waliyo omu Europe yenna mu bana baze nga barwana Gaddafi, abanyigiriza Uganda, Kenya, Africa yonna wali yali akikiriza nti Trump asobola obeefuulira nti bali bapuriedian mwe mulinde new curriculum ezijja okusoma ku sitaani kijja kuba mu constitution nga si kibi ate nga kirungi okusoma ku sitaani nga tumusomako ki. Era bagenda tandika kulaga nti sitaani si ye yali omubi, ffe katulinde system eddako kubanga curriculum zijja. Sitaani si ye yali omubi. Bagenda kiva waliwo gundi operation gye bakuliyetinga. Kati kambagambe kino mu aba AI America alina ekintu kyeyazimbye kyawedde dda kiri mu Area 51. Area 51 ndowooza ya UFO omuli ebyombo ebyo omuli abagaga bembagambe. Waliwo kampuni njagibaraga etadde mu sente. Waliwo ebyombo bye baazimba biringa bino bibagezesa mu firimu ya Rihanna eya Battleship. Ebintu ebyo babikuloninga nga bigenda kuba buli wamu by programming nga bigenda kebeere Uganda, kebeere Kenya, kebeere Rwanda, kebeere wa bisinzira wabula NASA yazimba projector nga project eyo nga eri nanotechnology ngeri kwegamba nga technology bwabumenke kwegamba obumenke engeri gye bakikoramu kino nga bagenda zimba ebyombo babisitule mu banga by control NASA bikube buli wabu. America bwe mala esanyalaze buli nnyonyi bwe njogera ekyo abasinga muyinza obutakitegeera nti naye ennyonyi ennwanyi etunda ennyonyi negikontrolinga nga ne Museveni bwaba agenda gisitula okuba BDF asooka gisaba nga naye Uganda yagigula naye nga babangako mu America egyo mizeje nga bwoba ogenda gitwalako ng'ogisaba okozesa ku nnyonyi yo gye wagula. Kati ezo nnyonyi bagenda zishatinga down zonna baleete ebigundi bateekewo system ng'amasanyalaze mu buli area tegakola. Ebyombo bino bisituke, bwe bimala okusituka bijja kukuba buli wamu. Ze nteekateeka zaabwe bamale bateekewo projector bagitwale bagiteeke mu wakati wa Iceland, Denmark, Switzerland, Norway nga bulamu bazitaddewo okitegeera. Then bwe bamala mwalaba ebitundu ebyo ebiri mu time zone naddala mu Norway awaako omusana essaawa 24 baziteekemu olw'okuba nti mubeeramu Norway erina paati evaamu ebitangaala buli kiseera nti alien mwe zisinga okufubutukira. Bwe bamala obiteekayo bateekewo virtual ndowooza ejja kubanga virtual projector ng'eri by system from NASA eraga nti Yesu kwegamba ekifaananyi ekya Yesu ng'ali mu kala enzirugavu ng'eraga nti
okulwana kukomye bo bennyini bajja bicreatinga babiteekewo bimale bishatinge down kwegamba va kyene kyegenda okukola nti Katonda ayimiridde mu bbanga avuddeyo ba Yesu akomyewo. Kati bino ebibadde bikuba abantu bebalaga nti bo bennyini kwegamba engeri gye bagenda kuba abantu then bamale balage nti Yesu akomyewo. Kati ekifaananyi kiri bwe kiyimirira mu bbanga ojja kuba olabira ddala nti ye Yesu nti ali mu bbanga. Eno tekinologi n'omukyayina tagirina. Era bino byenkubuulira biri behind gwokutegeera kyo biri wala. Twogerera myaka emeka mu Matayo? Bino tebiriiko myaka wabula empulaninga gye bakipulaningamu nti eri wala nnyo 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 n'okutegeera kuli wala nti bo bakikola fe okukituteekamu nti fe tujja kuba tulaba kifaananyi kirala nti bwe bamala okuseyatinga amashanyalazi gonna n'ennyonyi ezisinga bajja gamba nti ebyombo byonna byasoose kusanyalaza sisitemu ey'oku nsi. Bino ebyombo mbwe ebyazze kyokka nga byabwe then bwe bamala okukuba bwe bamala ekifaananyi okiteekayo mu bbanga nekyogera baddemu babishatinge down ebyombo olwo balyoke basitule ennyonyi ziri ezaabwe zeetooloole zibikube Yesu oli ayogere nga baprogramizeewo bye baagala ayogere kati balyoke baddemu batufuge buto ku Yesu omuddugavu ku Yesu omupya barage nti Yesu aze nashatinga ebyombo then batandikewo new curriculum batandike okubanga bakikozesa mu area ezo zenkugambye nti yalabikiddeko mu Norway oyo azeemu n'alabikira mu Greenland oba mu Australia okategeera akantu ako kati tuddemu tusinze Yesu buto baddemu batukolere system empya mbu Yesu oli kyayogedde kyetujja otambuliranga kati bajja creatingawo system mu bantu bwe basuubira wabula system eno ejja kuba nga yanjawulumuko nti bayinza okujja nga Kenya ne bagamba nti omwana yalabikiddwa kati bo ne bamusasula nga kye baakolanga babavanga nti bwe yakeranga n'alaba nti America erina ekintu kyonna kyegenda okukola nti America egenda kutta abantu emale egambe nti beebese nga America CIA egendayo nemuwa sente negamba abantu bagenda kufa mu ngeri bweti ne bweti nga bamuwa miliyoni $7,000 eza $. Kati ye n'akiprograminga nga kye baagala n'akyogera oba nkikulage nti kati saawa zino nti gavumenti nga bwe yandigambye nti eyinza okungula oba eyawano oba ey'e Kenya nti nendaba nti gavumenti eri mu lukwe lwakuta abantu kati nze oba nempa ssente osirike nenkola prediction neŋŋamba ngenguze neŋŋamba nti ti gavumenti waliwo abantu abagenda okufiira mu accident oba bomu egenda kutulika wano kwegamba nesitalabula abantu kyenandikoze kati nze nenkyogera bulala okitegeera abantu ne bakkiririza mu ekyo kati ebyo bebimu ku gavumenti obaze byandyagadde enkole naye nze ndi mufirika naawe okitegeera kati America egenda kikuriyetingawo Yesu oli bwayogeranga bafuneyo omudugavu bamuteekewo basobola n'omukwasa ekyobwa paapa tiyalabikiddwa bamuwe n'ekitiibwa ekyenkana n'ekya paapa bayiseewo sisitimu empya kwegamba bagifominge programu empya tudde mu sisitimu empya kwegamba ebibalo bya America byonna byebala ebibala naye ate n'obutonde bulina birala okitegeera pulaani yabwe eno enakola nene era ssente bazitaddemu okuzimba buli kimu naye eyinza obutakola nze nkubulidde just ekiri mu mitwe gyabwe kubanga kyebatupulaningira kukulietingawo kintu kipya naye yadde bakipulaninga eno ensi wetu kati guno omwaka kyekiri kyenali ŋŋamba abantu nti banange muva wano bwenkera neŋŋamba nti ebintu bya Christmas nti projector
babi programming omuntu ampita omulalu oba omusumba ebintu bino byonna mutunulire bye tubaddemu mu Christmas mwagambe nti twabadde mu nnaku nkulu January nnaku nto kati saawa zino tuli mu nnaku nto sawa zino tuli mu nnaku nto oba zino ennaku ze tubaddemu zenkulu tuli mu nnaku za bulijjo mbu zino ennaku zenkulu zino zennyini zetulimu zetulina okukanuliramu amaaso zetulina okukoleramu ssente abaana badda ku masomero mulina okusetingira future ebintu bya Christmas tebiriiko timeline omuntu okola bw'okoowa n'owumula singa Christmas yali mu constitution oba mu mateeka amagye gonna gandibadde gadda waka ne gawumula naye kati abamu babagamba mugendeko mu leave lwaki bakikola bwe batyo nti omuntu w'okwoyera n'omuntu akipima naga gundi ono akoledde ebbanga ddene kawumulemu okitegeera naye tekiriiko nti Christmas ebyo byonna babituteerawo okitegeera babituteerawo nabadde ndaba abalokole nga basanyufu n'abali wano mwawangudde nga bayozayoza president eyawangudde tiwawangudde mu mazima na bwenkanya nesibalokole bokka bonna ne banaddini bonna naye mu bizinensi ez'abantu ezafudde mu kujjako intaneti abalokole mwoyo teyabalaze ako tebakajjukira ako tekaliimu twawuliddeko abantu be bakubye amasasi mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga bo nga tebabasaasidde nga temwabasaasidde abalokole oba tebanagafuna bwewaawo omuntu bwawangula asanyukirwa ayozaayozebwa ffe ekyo tetukirinaamu buzibu n'ebintu byonna tubikole mu butuufu bw'Abannayuganda bino Yesu be mutuleetamu okufikisingamu Yesu abantu bafiiriddwa abwabwe oleeta Yesu oleeta madini ddiini ng'oli afiiriddwa omuntu we ekintu kyonna omanyi wano Africa ffe tweteekamu omuzungu yatuteekamu ekintu nti ebintu ebisinga okubeera ebyobulabe biri ebintu bibiri ku Africa ebintu ebikyasinze okusinzira omuzungu engeri gyagiprogramming bintu ebyo ekisooka kwogera amazima Africa twogeranya amazima mu Africa okwogera amazima oba mubi era ye bomu ekyasinze okuba embi mu nsi mu Africa wano tetwogera mazima kyogamba ekyokubiri oyo ayogera amazima byebintu ebikyasinze okuba ebibi n'okusinga sitaani mu Africa ebintu ebi amazima n'oyo agogedde byebintu bibiri ebisinga obubi mu Africa nti naye eriyo ebintu byolaba nga ne bo bitunyumiza nga tulabira ddala otunyumiza gasiya mwereere munava eri n'agamba tubayozayoza akalulu kabadde ka mirembe weewaawo pulezidenti bw'aba yawangudde naye abantu be basseemuko ku bantu yes yawangudde nga bwakitulaze oba nga byabakama bwagamba bwe yarangiridde naye mwabaddemu okunyigiriza abantu mu ngeri emu oba endala era ekyo twandisabye nti poliisi eveeyo enoonyereze kwaba bakoze ebikolobero era ebaliyirire poliisi kubanga ffe tetugamba nti abalwanyi oba be basse nti babadde na mundu omusirikale wetuukira okukwata emundu notta omuntu tubanga abali mu lutalo Mwami Lusoke omwogezi wa poliisi yatugambye nti baneena naddala abo abannoopu abo bakira mu nnyumba e Butambala ku kibinja kya oyo omwami abaddeyo ono amyuka omukulembeze wa Noopu yagambye nti mbu babadde bapulaninze mbu bwe batalangirira muntu waabwe mbu nga balina ebijambiya omanyi poliisi nze nganze bwe mba siri mulalu ate nga nasoma nga oba nga saasoma poliisi ebiseera ebisinga kyova nali nkiraiminga wano ku balamuzi juzi wano nga interview gye nasembayo okwogera we nayogerera ku balamuzi naye nga ndi abalamuzi omulamuzi yenna yandibadde asooka n'akolako mu security singa saawa zino kooti yandivuddeyo negaa ku bantu abaafa okutuuka okubakuba amasasi muleete ebijabu kubanga tulinawo ebitongole nga CMI ebinoonyereza ISO SFC ebirwanyisa obutujju nti bwe bagenda okukukwata baba bamaze okunfaamingako at least byolinawo
nti oba abantu bakomplaininzeeko mu bitundu nga bangi ate nga si bantu ba bulijjo kubanga CMI tusobola kuva eri n'ogamba nti Mata yalina bbomu nga CMI nemukwata nga tenanoonyerezaako era esooka kufuna obukakafu neryoka ekola ki ekwata era n'ekirala tekoma ku ekyo eyita ne mubakyeyamaani neegamba musooke munoonyereze ku ono mulina kye mwamulabyeko kubanga tuyinza okuba n'emparana n'ogamba yanyendedde ku mukazi kati olw'okuba nonsiiga enziro kyovula CMI esooka kunoonyereza so kati ebintu ebimu kooti at least zo zigamba kikumivuyo ekyo kubanga abantu abafudde mulimu n'abaana abafudde nga omwana gwe batta nga mu butuufu tosobola nakikkiriza nti omwana oyo asobola n'okutta enkoko nejambiya ezo nejambiya tebanazitulaga oba onabuuseewo so ebintu ebimu byebimu ebyo ebireetera kati nga wano abazungu bagenda kwogera naye ogenda wulira bye bagenda okwogera nti byebimu ku bigenda okwongera okusiga pulezidenti enziro abazungu bye bagenda okwogera oba nga sina bazungu boka wabula ebibeera mu society kubanga bwowulira nti poliisi yassa abantu nti baali bakutta ebijambiya nga bali mu nyumba nga teyasuse nakulaga butambi nti twabalikodinze nti oba twabakutte nabyo naye bamaze obbatta ebijambiya tebabitulaza naka tebanabitulaga so eriyo ebintu omanyi Uganda eno bwewaawo ekisooka mu byonna tuntiisa baagala tubeere nga tuli mu kutya nga tuli bamawube naye ate waliwo nabo ensobi ze bakola nga mu butuufu ne bwaba nga IGP oba CDF nga naye bwakiraba ng'araba kyemwakoze kituswazaamu yadde tavaayo kiraga mu mawulire nga naye araba asobola obagambako nti kubeera kiba kiswaza security nti obukugu bwe babeera nabwo bwe babatendeka emyaka ng'ebiri nti mu butuufu oba olabira ddala nti nabo kirina we kibakoseza lwakuba baba tebasobola kukola ki kutugamba nakwerabisa so ebintu weewaawo twawangudde kwaffe tukikiriza nti okusinziira ku bululu gavumenti bweze ng'eyitamu oba Mwami Museveni bwategeka tuba tubisuubira ate nabadde ndaba awo bannakenya speech gye baakoze ku kalulu kaffe bagambe mbu bannayuganda mbwa era bwe bagamba bannayuganda mbwa abamu temuwakana tubembwa lwaki njogera ku America nti egenda kwogera abasinga temunaba confirmingibwa bulungi ku internet yazzeeko oyinza oba nga okozesa YouTube nga WhatsApp tekolo oba TikTok naye nze olunaku olwejjo bwe namaze okufuna okusobola okutambulako najje nabadde naye nga sinaba kugenda jjo lwabadde lwa Monday ku Sunday nali ku mazzi nentunuulira ekiwandiiko America kye yayise oba ambasada wa America nga kyo kyokka kikulaga nti weetaaga okuddayo newekkaanya vidiyo zange zenze nga njogera n'otoolamu ebyo ebituufu oba byenze nga mininga America yagambye nti buli munnansi wa America yenna beera ne passport beera ku alert ate beera kumpi ne embassy kubanga tujja essaawa yonna kitegeeza ki America yakubiriza abantu be abali mu Uganda ekiwandiiko kankibaterekaawo mu kirabe kubanga nze oba oliawo bwe nakirabye kyamazeemu amaanyi ate ne vision zendaba kwegamba mu maaso eyo nze nganze sisobola zoogera wano naye okutwaliza awamu sinungi naye kyovula mbadde nsaba nti weewaawo okulonda kwawedde kino kibaawo omulundi gumu mu myaka 5 era kati kyagenze kyawedde naye abantu bwe kuba kukola babalekere eddembe lyo kubanga nze kyemanyi oba kyensuubira nti eriyo kati abateebase
nti oluusi muyinza okubeeramu eno embeera eyogamba nti kati gwe gundi wali owagira gundi nga bakunoonya gundi wali totwagaliza nga bakunoonya wali wakibiina kiri so kati jangu otubuulire ebyo mu Uganda nze sibiwagira abantu bwe banga bawangudde era ne bino Museveni byagambye nti agenda kudda mu kooti awaabe ebyo nange nze nga nze sibikiririzaamu kuba byo byonna byakwonoona ssente z'abanansi oba babumuwe okusinga okuteekawo emirembe abantu baveeyo kubanga era ne bye barangiridde ffe twabiwulidde twabirabye ku TV zaffe time tekyasobola kudda mabega nti byabakama agenda kukomawo era ne byayogedde ffe twawadde tumutunula mu maaso nga tutunulire mu mutima gwe na biki bye yarabye ebituufu so okuteeka pressure kuba kati pressure eri mu Uganda mpitirifu eri abadduka eri abagoba anti eri abagoba eri abadduka so ebyo byakweswaza ebyo byakweswaza tukole bukozi nze siwagira kukakana ate siwagira ku butakakana nti siwagira gavumenti kukwata abantu ate siwagira bantu butabakwata oba ansa ebaki sibitegera nange mbagaliza okubeera nga muli bulungi naye mbajjukiza nti mwabadde mu nnaku nkulu naye ate zino ento nzibuzibu okusinga ate ze twabaddemu abaana beetaaga okudda ku masomero mwetaaga okukola mulabamu ababadde basipendinga ssente nga munywa Christmas abadugaza amabaara abadugaza emmeeza kati kyenyinza obbagamba saawa ya leero nabagamba nti embeera gye twolekera nzibu n'okusinga gye tubaddemu bw'oba otunuulidde kati kashi bamutuguza kashi tumugula buguzi kati obeeramu n'emitwalo gye 5 oli naakuteera ku simu emitwalo 6 n'omuwa kashi emitwalo 5 kwegamba kati byafuuse na bizinesi kati abantu okutunda ssente za kashi abalina kashi kati bazitunda ekyo kye bayita ekyewuunyo ekyo si kyamagero wabula kyewuunyo naye kati ate kakokyako okujja ku mobile money buzibu ki sinalabawo science ekyo sinza kimanyi naye sinza kinyonyola wano kubanga ekyo singa abadde nga gavumenti yekimbuzizaawo nandi kinyonyodde kubanga kali kakodyo ka gavumenti kati lwaki oyagala njogera ebyama bya gavumenti sente zange zenina ku simu zaagaaniddeko ekyo nga sente nzirina erudda gavumenti ndowooza apanandi nze erudda gavumenti just kubanga kufiiriza bufiiriza bannansi kuba sikiwa nti mobile money limitation yayo ya miliyoni 15 nti kirina bwe kiremeseza abantu okukola emirimu gyabwe okitegeera kyovora nabagamba wali nti Airtel egenda atandikawo kino ekintu kigenda kuletingirawo Airtel system ng'esobola ofuuka banka nga basobola okukola line egendako miliyoni 10 wakyogera kati kino kyekyayambyeko oba kigenda vaamu ekyo kigenda bagula amaaso okuletingawo system eyo kwa ku banka zivaayo nno wamma ku banka zivaayo naye manager yazikuwa kasita oba ojayo sente zisuka miliyoni 2 manager yazikwasa kiki tuli mu kiseera kiki mbane manyi byawedde lulimu alimu hakuna mchezo eno bagitumye eno kino ekitanja kati kigenda kufuuka hata nani onajua hata nani siju obabe siju basijua abagala kopa wali era ono mwana yagala kunjamu ebigambo bingi ate bwabinzijjamu ajja kutondawo embeera ey'okubanga enemesa okufuka singa ku byenina okukola saagala fuka mulabe wa gavumenti tubasiibule nno nze natandise okukola bannayuganda mujje mukole emirimu gyammwe ebyalo mubiveemu kano kaliwo kaseera buseera embeera mpitirivu ezijja mu maaso mujje mukole at least tugende otuuka mu gwokusatu awo nga mukoze kubanga oba oli awo tuza otuuka mu gwokusatu embeera Amerika ate n'ebirinnyamu ne bifuuka bibi
nisagala bagamba nnyo kubanga mumpita nnyo omulalu nabagambe eno season gye tulimu atamanyi ngero ziveemu ya naye musobole okujja mukolekoleyo nga tetunatuka mu gwakusatu naye oba oli awo tomanya saagala kunjogeza bingi naye saawa eyo namujja fuka bannayuganda muli bannayuganda already naye mujye mukole nga Kampala teriimu buzibu abantu bali mu kukola just kasita otuuka n'ogulawo n'otandika emirimu gyo era kyenyinza bagamba nze mutegeere n'okutegeera okw'ekika ekyewo waggulu muleke kulinda kubategeerera omanyi bannayuganda mwandaze ekifaananyi ekituufu muli bantu bazibu tutya tuwagire eno n'omuntu abalwanirira ne bamukwata ne musigala nga mulinga bukakuuni buroboti kale no muli bantu bazibu mwe mwefuura bamalayika nti buli kimu mwefuura bakabaka nti buli kimu balina obbawa buwe ku meeza kyova laba Bannakenya babayise embwa naye baagaliza ebiseera ebirungi mukomewo mukole mugulewo amaduuka sitooko zifa mujye mukole Uganda yeetaaga kukola tukyali wansi tukyali bubi so mbaagaliza ebiseera ebirungi era nsaba nnyo embeera eri mu Bannayuganda yonna ey'okutya amagye gaddeyo mu barakisi emirimu gitambule tudde mu mirimu time bweriba etuuse oli otya kati oli bulungi leero njagadde nkulageko at least wawe tutuuse mu bibalo by'ensi tubadde tutunuulira ebintu bingi awo naye abasi oba n'obitunuulira nnyo ku bintu ebitambula mu maaso eyo nenkulaga nti wali ebigenda okukeninga okwetukusa eno naye nesitakujunyula eno koodi girabe ginootinge gisigaze ndooza mugirabe tuli ku Greenland ebibalo byonna bye bakola anti mbanyonyodde nti Greenland bagituuma owulira Greenland oba olowooza ensi yonna esinga Uganda okuba green naye ate ensi ya white nsi ya ice nabunyogovu teyawukana na Antarctica neiba wa Antarctica naye bagituuma Greenland so eno koodi nayagadde njibanyonyole byebimu ku bintu ebijja mu maaso byetugenda okufeesinga nga eno koodi zezimu ku virus ezimu zebagenda okusumulula abalengezaako okutunuulira ejja kuba ku bomu eya nuclear naye bapulaninga ogikozesa mu area ezimu naye eyinza oviirako ensi obutasigaza mazzi okubanga amazzi gonna ngiddemu obukosefu n'okufuna toxygen abasinga obungi mukimanyi so nze bwe nabadde ngezaako ogitutuulira nayagadde ngiteekewo kasita olabanga nga waliwo gundi yonna ebaluse eya nuclear ejja kuba mu koodi bweti A113 so njagadde njibarage musobole ogitunuulira abasinga obungi baze nga bagibayisaamu nga temugifaako oba okugiraba bomu egenda otulika mu guno omwaka eya nuclear ejja kuba bweti so njibalekedde musobole oginootinga gwe wonna wooli nonyereza koodi eno zino koodi bazikozeseza ne mu katuuni zikweka zaabyama era n'okugiteeka ku nuclear eno erina amakulu gaayo amalala si ya just nuclear waliwo bye bayisaawo besitagenda kukunyonyola wano so njagadde gikulaga n'okwongera okukujjukiza nti nakoledde ka research oba ka experiment akamentioninga kwebyo byenze nga mbanyonyola mu nsonga ezimu oba mu bintu ebirala byenze nga tuyitamu okugeza katunuulire ebintu bino biri bibiri ojja tunula wano ne wano ku bibegabega byange ng'otunula ebifaananyi ebyo
bwe tutandika ne fingerprint eno wano bw'osala omuti kaavu yaago eraga omuti guno nga gusaliddwa gukulaga wano nga fingerprint bweri era bw'oba osobodde kwata pen osiigeko nga bw'ogira ekinkumu okiteekeko ku lupapula bw'omala oteme omuti olabe layini ezikola omuti bwe zigenda ofaanagana. bw'otunulira namba 2 wano namba 2 ementioninga gundi namba 2 ementioninga omuti guno gugezaako okuliyetinga ekibumbe oba sisitimu y'obwongo oy'omutima. omutima nga bwe gukula emisuwa nga bwe gitambula bw'otunulira kino ekifaananyi ne kino ekiri wano byonna kyekimu. bw'otunulira namba 3 tunulira emiga maapu y'omuga maapu ya River Nile nga bwetambula ebibira Amazon. Tako waggulu otunulira ekifaananyi kya Amazon olabe emiga oba Zambezi oba River Nile teeka mu simu yo River Nile olabe engeri gye bagenda okuleeteramu ebibira byonna nga bwe bifaanana. otunulire ne sisitimu y'omubiri emisuwa engeri gye gitambuzaamu omusaayi munda nga wesikaniza oba nga bakutadde mu sikaani oba okwate ekiro tooki ogitunuze mu lwala lw'olumu ojja kulaba nga sisitimu bweri n'emiga bwe gitambula mu sisitimu ye ey'omunda nga bwetambuza emisuwa nga bwe gitambuza omusaayi n'okuba nga osobola okusurviving. Tudde ku namba 3 bw'otunuulira sisitimu eri mu medula obwongo engeri Katonda gye yabupangamu okwawula medula ekitundu ekimu n'ekirala okugamba ebitundu nga bwe biri obwongo engeri gye bwazimbibwa layini bwe bwepanga oba ebisuwa nga bwe giri bwefunya bwe buti. bw'oba otunuulidde eno sisitimu ne galaxy bweri era byonna ngenda kuba nkuteerako wano obufaananyi otunulira wano obwongo bufaanagana ne galaxy. Sisitimu y'omunda efaanana sisitimu ya River Nile amazzi nga bwe gatambuza emisuwa mu bwongo buli kimu kyekiri kye nabagamba nti ffe abakyala bali bwe baali batukuleetinga basooka kuleetinga ensi ne bajjamu ekifaananyi ekyensi ne bakiteeka mu ffe. Nagamba kwata ekikoola kya ffenne oba ekikoola ky'omuti okyokye bwe kiba nga kiggwerera ojja kwesanga nga kirirabwe emisuwa munda mu kyo ng'egy'omuntu. ekikoola ffenne twamusala nga tumukolamu obunyonyi ekikoola kya ffenne ng'okikolamu akanyonyi n'odduka misinde nga buli wookiyuza kibaako emisuwa oba egiringa obulamu emisuwa egy'omuntu. Ne wano mu sisitimu bwe biri kyova olaba nkugamba nti obulamu bwonna omuntu okkirizibwa okwogera buli woyogera n'obutonde bukuwulira bajjajjaffe kyekimu ku bye baakozesanga. Ne nkugamba nti ffe bwe twali abato twaddukiranga mu nkuba twebakanga wansi w'emiti omukyala bw'abeera olubuto bamwebasa wansi w'omuti awali ennimiro awali obunyogovu obutonde bwogera naffe naye ffe tetubuwa attention. obutonde butambula naffe naye ffe tetubumanyi. kyova olaba nsazeewo leero mbikulage bisobole okuyambako okutegeera era lisaaki oyo genda omwekolereko. Nagamba teri muti wano ku nsi oguliwo nga gwa green nga tegulina kyegugasa mu bulamu bw'omuntu. omuti mutonde era gwabadde akosa emiti gwabadde akola sheepu y'obwakatonda nga bwe yazimba muggulu bwe yakiteeka muggwe. sisitimu ey'ebyenda yonna eri muggwe. kyova olaba nali nkusomesa wali nga nkugamba nti embriyo yonna kasita ofuna olubuto embriyo weetuuka okuactivatinga oba okusindika olusanyalaze olwo eba yeetaaga ekiriisa ekya nature eky'obutonde nti eba yeetaaga obuyembe obubisi eba yeetaaga okulyalyamu awo obuntuntu obutategeerekeka
naye nga buluna buli fruits okusobola okubalansingira ku nature eryoke ekuliyetiige. Abamu nuna ettaka, abalala tununa evvu, n'oyo yenanansi. Ebyo byonna bibalansinga, kikulaga nti omubiri gwetaaga butonde. Fe abanywa bino ebintu ebikoleddwa mu masupermarket potassium, tosobola kubeera part of butonde nga tosobola kuactivatinga. Abamu edda mwafunanga ebizibu ng'enviiri zebava ku mutwe, naye kati abalala babakwata nga tolina nakasensa konna, ofuna accident nga tolina nakasensa konna kosobodde kufuna, nti oba empewo zakulabudde, oba omubiri gwakulabudde, oba enviiri, lwansonga ebirungo byolina oteeka mu mubiri sisitimu eno gyenkulaze wano temuli. Mbakubiriza okulya fruits, mbakubiriza okulya emmere enfirika, mbakubiriza okulya ebintu ebiri fresh, musobole okufuna obulamu, musobole okudda mu sisitimu entuufu. Mweraba, future mwe temugimanyi. Mweraba, mbagaliza ebiseera ebirungi, nze natandise dde okukola. Tweyanze nnyo, tweyanzike. Yonna gy'osinzira okutugoberera, webalinnya webalire eddala eyokomedde ku mukutu. Kano zino copper bangles zo bweziri mu bungi wamu ne zino eno ze bateeka mu nnimiro ne zongera ku bugimu bw'ettaka. Ettaka lyo ebirime by'osimba ne bisobola okugimuka obulungi oba ne bivaayo bulungi nnyo munnange. Weeziri wano ku ofiisi e Kasubi ku kizimbe kya Princess Complex, naye nga teweerabira ng'ennaku z'omwezi 10 abaana badda ku masomero era neyo embeera gyetegekere. Njagala mbe nga nkusiibulira wano eno, ojja tusanga e Kasubi ku bitaala ku kizimbe Princess Complex, e Kasubi ku bitaala ku kizimbe Princess Complex. Ku kkubo erigenda e Makerere ojja tusanga. Amanya nze Stone M, akumata kumira mpeera. Eno ze zimu ku firimu ezitukuzizza era ze zimu ku ezo ezaatuka. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.